waffe taata w'omugenzi so naye agenda kubaako obubaka bwatutuusaako okubasiima ate wamu n'okutubuulira enteekateeka nga bwe ziri. Bampita alina omukisa Stephen mpangalira ku kaalo oba muva mu kyalo message azaalibwa Kaiho Ndeija Kaiho Rwensinga parish Ndeija sub county mu district yaffe empya ey'e Lwampala. Si wala nnyo okuva ne mu tawuni y'Embarara just 36 kilometers okuva mu tawuni netutuuka ku kaalo osuubira okujja okugalamiza Mese. Nze navudde mu kyalo nga tumaze okuwulira amawulire ago agatugwira ate gayita mu press kubanga twasobola kuwulira mu press nga tusobola kukikiriza nga tulowooza nti oluusi Mese byakatemba byabwe kubanga Mese mu kyalo yazaalibwayo naye ebiseera bingi amaze Kampala. Kati nange kyekyampaliriza okujja nsobole okulaba nti engeri gyabeeredde ennyo sobole okukola programu wamu kubanga kibadde kizibu kyamaanyi okugamba nti tubeere nga tuwuliziganya nga temutuuse. Kikyandeese era ndi wamu ne famire abasigadde emabega kubanga bano abaana ndi anko waabwe kubanga bazadde baabwe bombi baafa. So ababalabirira so kyekindeese tuteekate wamu ne ttiimu eno tulabe engeri gyetuwerekeramu ekitiibwa. Ate ekirungi bwe tutuuse wano nendaba emikwano gye nga bantu balamu nga bantu balungi ate nammwe press engeri gye mwaleetamu amawulire gano mugatutuusaako kati netukakasa netugamba nti Mese tagenda kuziikibwa bwatyo ng'embwa. So twekwegatta nammwe tusobole okukola programu entuufu tujjewo ebyo engambo eziyitingana zimalewo tukole ekintu wamu tusobole okwerekera Mese oba mpairwe mu kitiibwa. Era tusiima nnyo kubanga ono muganda wa Mese era kyekyandeese okumweyungako tulabe nti teyimirira yeka kubanga Mese noono n'abanyina babiri bazaalibwa mu lubuto lwabwe. So ate ono tasobola kubeera wano yeka nga tetumuyina kyova olaba nazze tusobole okwegattira wamu tuwerekere Mese mu kitiibwa ki. So kyekyandeese ekikulu era nsanyuse okulaba nti ebirowoozo bimuleeta nga byakuyamba ffe abaliwo ne famire kati kujja tukolere wamu tusobole okutuukiriza omulimu ogwo kyekikulu nnyo. Era twebaza naabo abwereere omulimu gwe bakoze muli munene nnyo kubanga ffe obwedda tubadde tweraliikirira kino kinaasoboka kitya okujja muntu obweru nga tulowooza nga tekisoboka naye kati twebaza kulaba nti bakikozeeko. Era Alex Nahwera muganda wa Mese abadde akikwasaganya ayinza okutuwa kubanga buli kaseera abeera nga ayogera n'abeeri so yayinza okukwata. Musizza basebo ne bannyabo amannya Eddie Kayemba nga natuukiriddwa abamu ku bakulu abateesiteesi b'embeera eno ey'okuzza omubiri gwa muganda waffe muto waffe mukwano gwaffe eyafiira mu Amerika Mese Bontwe nga tulina okutuula awamu ng'abantu ababadde bannakatemba banne tulabe atuusiddwa atya mu kitiibwa awerekeddwa atya mu kitiibwa mu mirembe ate bwe tutyo ne tutandika okutuuza enkiiko zino ze mulaba tutuddemu tusobole okukuŋŋaanya embeera n'ebirowoozo ebisobola okuwerekera muganda waffe obulungi. So kakati y'embeera eyo gye tulimu. Wano tetuli ffekka nga bannakatemba ffekka oba bannamawulire naye waliwo taata waliwo muganda w'omugenzi famire yonna tuli nayo okutwalira awamu tutambulira wamu nayo. N'olwekyo aboogerera ebbali w'olukiiko luno nnyinza okugamba nti ebyabwe temubyesiga nnyo okusinga mutunuulire abantu bano kubanga tetukyetaddeeko bweteesi wabula twatudde ne bannaffe abooluganda oba famire ey'omugenzi. Byebitonotono naye bisigadde bannange bajja kuba babibabuulira.
mukutaba olanga olumbe tutambula bulungi amoti mukama we oba bwe batandika Amalula family yakutte mu ndyanga n'atuwaayo millions 2 wadde nga twakafunako miliyoni 1 naye tukikubireko mu ngalo ekyo. Omulongo Kato gwe yawangala naye yakutte mu ndyanga naye n'atuwa miliyoni n'agamba nti esobole okuba nga etambuza bulungi olumbe ate nekwali nnyo ku ttiimu naye tumukubireko mu ngalo. Ne tufuna miliyoni okuva mu SMP Tours and Travel nabo batukwasaganyizaako nabo ne bagamba nti bali wamu naffe ffenna okulaba nti Mese awummula mu kitiibwa. N'abo mwenna abali eyo abatanaba omukulu nabadde agenda kubanga ensonga agyongerako. Ne bannyabo bannayuganda bannakampala n'ensi yonna mwenna abatulaba abantu bano bemulaba batudde wano ke kakiiko akakwasaganya akali official akakwasaganya enteekateeka ya wano mu Uganda nga munnaffe Mese atuusiddwa wali ku airport era nga essaawa zino nga bemutulaba ekigendererwa kya press conference eno kubanga waliwo ebigambo ebigenze bitambula, abantu bali mu kwogera ebigambo bingi, abantu bali genda bagamba abantu bali mu kuŋŋaanya ssente bakola biki ebintu bingi. Era ekitukozeseza press conference eno twagala abantu bategeere, abantu bw'oba tolabye omu ku bano abali wano eno omuntu yenna gwe muwulira ng'ayogera ki information gye abantu gye bagijja simanyi gye bagijja. Era abantu bano bagenda kubannyonnyola mwongere okutegeera embeera nga bweri n'enteekateeka nga bweyimiridde. Era ngenda kusaba abakulu bano bonna Mwami Kayemba, Rachel, Amoti, Edi Kigere, Senga Sebbanga, taata w'omugenzi ne Alex muganda w'omugenzi ne Judy ne Prosepatra. Buli omu agenda kubaako nekyagamba abantu mu nteekateeka egenda mu maaso nga twagala okwaniriza omubiri gwa muganda waffe mu kitiibwa kubanga abadde artist munnaffe ate nga abadde munnamawulire. Twagala olw'okutubeererawo mu mbeera eno. Amannya n'eddoboozi bampita Kabale Jude. Mese abadde muganda wange nga twafuuka ba Luganda nga buli muntu akolagana ne Mese nga tukolaganira wamu bulungi. N'olw'ensonga eyo amawulire ga Mese gatuuka bangi tetwagakkiriza era bangi basooka ne balowooza nti engeri muganda waffe Amoti gye yali ategese ekivvulu bakola kabadi nti ono ajje bagambe nti afudde bamulabira awo ku stage naye nga gaali matuufu. Tetwasooka kukikkiriza kubanga n'olweggulo olwo twayogerako naye ng'ali mu mbeera nnungi naye okukeera ku makya ne batuwa amawulire nti afudde. So embeera eyo teba nyangu kugikkiriza. So neebaza bannayuganda bonna abatubeereddewo kuba olwaleero Mese awezezza wiiki nnamba nga afudde. Abatubeereddewo bukyanga muganda waffe oyo ava mu bulamu bw'ensi eno, abazze okutukyalirako mu makawo bwe baakumya olumbe abatukubagiza mu ngeri ez'enjawulo. N'ennyongera okwebaza bannayuganda bannaffe ababadde bawangaala n'omugenzi mu Amerika olw'omulimu gwe bakoze kubanga ffenna ng'ensimbi ze baali batusabye twasooka ne tutya naye ne batugamba mugume tuba bagumu. Ne neebaza abantu mwenna abasobodde okutubeerawo awamu mu mbeera eno. N'ennyongera okubira omulanga abali mu comedy industry, music industry kuba Mese abadde comedian ate ng'era muyimbi ate ng'era atadde ettaffaali ly'amaanyi nnyo ku ggwanga lino mu industries ezo ebbiri. Nenkubiriza abantu bonna abali mu industries ezo baveeyo bonna ffemire wamu ne muganda waffe Mese tumusiibule tumuweese ekitiibwa tumusiibule mu mirembe. Bonna bannakatemba abayimbi kuba guno okufiirwa gubanga mukolo leero guba mu nyumba ya Mese enkya ne guba mu nnyumba endala. So tugende nga tugutambuza nga ffenna tuli wamu. N'ennyongera okubiza omulanga bonna bannayuganda Ssekinnoomu, abakulembeze abali mu mitendera egy'enjawulo, abali mu gavumenti bonna baveeyo bayambeko mu nteekateeka eno nga babanjulidde olukiiko luno n'enamba y'essimu gye babawadde yentuufu era abantu abali mu lukiiko luno be basaanye okutuukirira. Ebyo byonna amawulire ge muwulira ebbali go tegasiga lukiiko luno. Ayagala okumanya oba okuleeta ensimbi mu buntu oba okuweereza alina kuweereza ku nnamba eyo oba n'agikubako
n'aleeta mu buntu ensimbi ezo. Nyongera okukubiriza mulanga bannaffe tutambuze omulimu ne neebaza olukiiko luno nammwe abaana bannamawulire mwebale nnyo omulimu gwe mukoze okutegeeza ggwanga ki ekituufu nakiki ekitali kituufu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bonna abasobodde okwogera ku mukwano gwaffe Mmese, nze mu mateeka sisaanye kwogera n'abannamawulire nga sisoose kuweebwa lukusa, naye ndowooza kino engeri gye kivuddewo nga ekigwa kitalaze mu famire, nja kusaba bakama bange oluusi bannenye kitono ku kino. Amannya n'eddoboozi yenze Major Simon Yiga Kigongo, nga nzaalibwa Kiiho Wampara, Mmese gy'azaalibwa. Mmese mukwano gwange ate abadde agement wange ate muganda wange. Tubadde tumiitinga ffenna, nze bwe najja mu Kampala 1992 Mmese namusanga mu kibuga era netubyako bingi betushalinga. Yayingira comedy industry nga mulaba bwe nti naye nga nze nimpursuing another direction. Netusobola kubeera kyekimu naye nga we have been friends. Ava nokwekyo taata wa Mmese yali mukwano gwa taata wange, nga taata wange yali musajja musuubuzi, nga bwe bajja e Kampala atuukira wa taata wa Mmese kubanga taata wa Mmese yakolera nnyo mu Kampala muno. So ensonga enkulu etuleese wano ya kumobilizinga resources za kuwerekera mukwano gwaffe. Ffe nga famire kubanga mukwano gya Mmese tusooka kwebaza aba UNA mu America. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Ekintu kino kyatugwira nga mikwano gya Mmese, nga abafamire ba Mmese, naye nga at least mutulaze nti temulina kyekubirira ne musobola okumobilizinga resources mpaka kati we tuli assured nti Mmese bagenda mukomyawo ku butaka. The responsibility gye bampadde mu kakiiko kano ya kumakinga sure nti Mmese agibwa bulungi ku airport, n'atuuka mu funeral home gy'anaaba akolebwako, n'atambuzibwa up to the funeral services church where the funeral service will be held, mpaka waka n'okugendera ddala mpaka mu kyalo etugenda omugalamiza. That's my responsibility, to ensure that there is safety and security of the body of Mmese from the airport up to the home. And I have no doubt with that. I will support the family, getting guidance from the stakeholders in the field. For instance, like today, I have shared with people who are concerned with security at the airport, and even who have information about how to receive the bodies that are repatriated from foreign countries. And I've got some guidance of which I will share with the family, how the processes that they have to go through and the information they need to have so that we don't get stranded when the body comes. I will still keep guiding and seeking more guidance from other security agencies on how we shall continue to secure all these processions, because we need security, we need proper coordination, we don't need any stampede in this function. Mpaka nga Mmese agalamiziddwa bulungi. Mbashuwalinga nti tugenda kukola ekisoboka kyonna nga tuli ne family ne committee, tuwandikira ab'ebyokwerinda mu every part gye tunakolera mu function, to making sure nti tetukoze mukolo gwaffe nga gulimu okutaataganyizibwa. Nyongera okwebaza buli omu yenna alina kyatodde, aba wano mu Uganda n'abo abanaatera okutuweereza, kyonna kye muyina please mukireete tusobole okwerekera mukwano gwaffe ate muganda waffe mu ddembe. Tusaba Allah oba Katonda awumuze Mmese mu mirembe.